bulungi. Ndi bulungi. Buza kubatuuliriza. Abatuuliriza muli mutya bannange corona mbe COVID-19 abayisiza atya. Kanzure nti muli bulungi. For you akuyisiza atya? Ndozera mpisiza nga abantu abalala bonna bw'abayisiza embeera tebadde nnungi. Tebadde nnungi wadde n'akamu. Naye Mukama bituyisizaamu mpolampola bajja bituyisaamu. And luckily tuyina music at least okutukyusaako ku birowoozo. Obuyigiddeko ki because no one saw it coming. Worldwide affecting abantu bangi. Akuyigiriza ki in particular COVID-19? Ng'omuyimbi not as ng'omuntu si kunjigiriza ng'omuyimbi kubanga bino tebyabaddeko omuyimbi oba ani. Naye ndowooza oba kwetegekera lwakuba nti kino kyadde kinene nnyo. Anjigiriza nti kwega oluusi twetegekerayo nobeerayo ne ka reserve w'omanya kuba abantu bakola bizinesi zaabwe sente ezimu zibeera mu business really nga tolinawo zolinawo bwoti. Naye ndowooza oluusi okubeerawo kuko n'akatono just era zooterekera ekyo ne nti singa ekintu kigwawo oba n'okwi-inshuring ebintu ebimu obulwadde nebiki ebintu byaffe ebimu n'omanya nti kino kyonoonese bizinesi eggaddewo myezi 3 tegenda kukola. Newankubadde nga tekijja lunaku oba tetumanyi ddi lwe kirijja insurance eba nnungi kuba kati waliwo bezigenda okuyamba. Ekintu ekizibu ekyo kyazze nga bakinshuringira ebintu byabwe ba businesses nga bazinshuringira ebintu ebimu bwe bityo. Naye of course okikola ng'osobodde si buli omuntu alina obusobozi oba obw'okugaa nti kanterekewo akasente kabeere wano. Posting ku apology ya Ibra and the cyberbullying ab'amawulire here and there abakola ebintu abe bagamba nti bibamalamu bibaweebuula. Njala funa opinion yo. In the ideal world, Jandi Badechtia, how do they affect abayimbi? Of course, omuyimbi muntu nga gwe. Omuyimbi ebintu ebyo bimuluma. Gobonda bano nga ninye ku stage n'ensekanyo n'enkola kinencha n'enkoma tekitegeeza nti ebintu ng'ebyo tebiruma. Kati siri mu kwogerera oba ekyo oba oyo naye nange ebintuuseeko bwe bityo. Kuba lw'otuuka n'ogamba omuntu akukedde akuvumya ebigambo olina abaana bo bakulaba oba olina boyfriend. Nibawulira ebintu ebyo oli waga oli musimu nnyo tolina magezi. Tozaala bakiri genda ofe bwe buzaala abantu olina kuzaala ebintu ng'ebyo si birungi bireetera ddala depression ng'obo abantu bwebakiwulira bwe bakyogera. Si birungi nnyo njagala munjogereko nti olimbayo essaalwagadde oba tirwanyumidde oba liri bwe ruti oba ne kino tokyagala naye tobiteekamu ate feeling kubijja ku kyewandwadde oyogerako ate notandika ku attackinga muntu. Nze ndoza si kirungi. Si kirungi ddala kubanga nange nabiwulira by the way ebintu bye neŋŋamba oba alina kye yamukola omwana oba yakola ki nga binshokinga naye ate era ne bwobanga omuntu alina kyeyamukola teyakimukolera ku mpewo musobola obimalirawa ewalala ewatali ensi ebintu ebyo newankubadde oba si bituufu oba byakunyumisa sho omuntu abirabye bw'ati ayinza obutaddeyo kutunulya TV eyo kumanya nti tebyali bituufu. Kyenawandiise nti lwaki tebabiteekako kubanga abaabiraba kati waliwo abatasoma abatajja bisoma busomi. Era osobola okuddayo n'obyogera bwati nti bannaye nakola ensobi bweti ne bweti ne tukikkiriza ddala nti yakikola bukozi bwatyo. Well mbadde sikati muntadde mu kintu kino ate mujjemu gundi topics gundi headlines babeere ku ekyo Namubiru yagambye kino nedda nange byali bimbaddeko binnuma naye wakyogera ku gundi n'ogamba munnaye oba nammwe abandaba nkijjawo nakyogera bwogezi nga tewali omwana talina kyeyankola. Ffenna ababituvumye kugana olinda olunaku naye ne ŋŋamba kati ebizibu ng'ebyo abatamanyi kwogera n'abalungi baabwe ate akayimba kano kamuweze kubanga music ye awonyeza ddala. Bw'obanga ddala owulira omuntu omwagala oba mwekuolwo mwalimu ebyo mwekubye mukoze kimuyombye kuba tekuba kwekuba kokka n'ebigambo bugambo nabyo si birungi obigamba omuntu ebitali birungi. N'omwereza kayimba ako oba n'okateekako ne mukawuliriza mwenna ne kabeera bize ebintu ebyo kuba music akutwala wala nnyo. Walewulirizaako oluyimba nga olina embeera gy'olimu n'omala oduuza n'owulira nga oli healed? Yes. Ekirungi kya nnyimba nze bwe nziwuliza ezimu mbulirawo ngenda mu nsi gye sitegeera nakutegeera eyo nga buli kimu n'okyerabira. Nyinza okuba nina ebirowoozo byange bye nakedde ebintu by'endowooza ebinstressing nga ninsooka mpuliriza music buli wamu bibanga ebyaweddewo. Oba ngambe nti kati nga bw'onoonya omwenge weebaako ebizibu n'obyerabira naye nkyobikeererako so bibaawo
naye nosooka obyerabira n'oyagala bwagazi music wo n'obeera mu ye yekka nga bw'olowoozaako kirungi akukakanya kati ninyo kanziyo said is not commodic written by origin y'akayimba ako written by Melody. Na actually ntandikidde wano olwaliro okupromoting oluyimba olwo because it all started here. Oba mujjukira lwe nasemba okujja wano Melody yakuba esimu. It was my first time to meet him. Di omwaka ogwedde nga ndeese byendi byoli nadduka emisinde bambi najja naye bulijjo bulijje mbadde nga ngenda ku radio bamanyi ba presenters bamanyi ababulira ngambire IRYN hayo mpeza message naye nga si meeting anko. So for the first time ne mu meeting awan netwogera nambulira ddala nti how he appreciates my voice na bichina ngamba ayagala tukoleyo ekintu ja kukoleyo ekintu lumu ne mugamba no problem nja kulinda nali njeyo France nampereza oluyimba olwo lwennyini nnyini nenduuliza nga lungi nangamba lulwo nangamba ne mugaa siriwo nga nja kulwawo okudda naye gwe tofaayo beera n'oluyimba oba olwagala ono okomera ojja ddukola oba wonna wona olukolera ojja ddukola ate mankyaliyo nampereza n'olulala nalwo luyitirivu ne tutandikirawo nenkomawo nentandika oddukola bwe nali ngenda oddukola namuyita anjagala nabo balina kyaŋŋamba nkyuse oba nkole ntya netulukola nendukola mu studio so lwe lumpulira and I'm so happy Melody, thank you very much. Kansubire nti nakoledde kye wabadde onsuubiramu mu luyimba olwo lwaki nesimu leero no tulutwaleko eno kuba nkola nnyo ne Padman n'abantu abala nkyusaamuko nengenda nga nkyusa bukyusi bwentyo naye nga nesimu twetegeera bulungi waliwo mba njagala ku vocals awamu nesimu naye muyimbi mulungi so nesimu ayimba simanyi oba we omulabira ku level kyoba oyagala kumanya ayimba ku level kyayimbira ddala bulungi amanyi ki ekyokujjamu kola bwoti eddoboozi kola mbadde okungaidingamukko nti wano ba tokosa energy nyingi olakibitula kubanga si buli kimu nti nkimanyi okikola oyinza okuba mu olina ekintu kyokola naye nga kijja kuwooma mu ngeri ndala nnyo vokokoki buba omuyina akuyambako mabonaba so maya wa IRYN banji ba IRYN diehards nsiimira ddala nsiima hello Record FM webale nnyo ssebo okuba muwagizi mulungi ate era webale kumanya nti mwagala Mukama ali serious oba abatukibisaamu wanje ali serious ebyaddala munaye jo njirina munaye Katonda anjagala no sikulimba lumu bwe ndibanga netegese bulungi ngenda genda mu kanisa mbabulira ebintu Katonda byankoledde bwe bityo ng'ekyo bw'okiwulidde oba gye oba kyogedde nga kikakasa oba tekiriyo ebirala gye biri I can testify nja kgenda mu kanisa oba wonna wensobola naye mu kanisa yewasinga nkyebalize Katonda mbyogere bulungi nnyo bw'oteekawo oluyimba osasulira platform eyo bazigule okwo naye ate waliwo n'abaziwanika ne bagamba abantu muzidownloadingira obwereere oba wakamaliza nga balala bazitwalira bwereere so otunda kitono kati otunda kitono naye nze nga nze kyendowooza engeri eyinza otubeezaawo kati si buli omu nti alindirira kuza kuyimba kokakokka waliwo abatalina birala bye bakola waliwo abainvestinga sente zaabwe mu bintu ebirala nga balina gye bajja ku sente naye nga kati bwe tuba nze ndowooza kyenyinza okukola kati okufuna sente mu music kulaba ngeri ki era nabyo gye tubifula scientific tukole sente kati for example nze nakoze olaba zenyimba bwe mba ngenda performing it's like a big band big band tuli abantu nga 12 oba bemeka ku stage naye nakireduce nze to 4 so ebintu biri really acoustic era nezo nabyo abantu baagala okubiwuliriza so si ffeffeka abayimbi abatalina sente naye abantu bonna businesses zaabwe zigenze zikola ki zisebengereramuko olw'okuba nti myezi 3 tebakola myezi 3 tebabasasula tetusasula rent tetukola ki ebintu bwe bityo so tebakyalina sente zize batusasulanga so engeri yokka gy'ogenda okukola sente mwe reducingeko ne sente zikendeereza okola ki zosaba abantu ate nze kimpadde na kinene nnyo okulaba styles endala tetuziproposingira bantu basobola okubazaagala n'okola acoustic yokka nazo bazaagala so nabikoze dde already era abatwetaaga nga batwetaaga group nyimba weeziri kati ngenda tandika oba clips mpola mpola
okubalaga kikyensobola obakolera singa mbanzize ku scientific events nange nezija ne scientific band yange nga tulinga bana basatu bana batano babiri so tulina okufindinga ways ezo kyo kituufu kati tulina kyetukola bwe biba bitono ddala ate olitalaba lwaki akwata miliyoni nyazikuwa ugenda kwimbira toyimba na bbanga ddene nnyo oyimbira abantu 15 teziri nawo ne bwe yandibadde baagala teziriiwo. And online concert? Online concerts nazo weziri naye kakati awo nze nganze now we have the time tutuule okakasa abantu naye oyimbire ku bantu bagambe wow mpulidde abaana bayimbye bambi batutte time ne batwala bandi ababadde basobola ne bayimbira ddala n'owulira amaloozi nga bijekyo kyenninda bijekyo kyennoonya. I really do appreciate bonna abaakazikola so far abayimbye ne bands zaabwe. It was magnificent. Chinanyire chinalo yagala nnyo tulo mutima kyange kino ne bubulekayo honey kamwenyeko yebineetera amaziga nyumira okubulira eddoboozi lyo sangule ku maziga 7.7 record. Yakubye omuliro ogwo okalebe katandikirawo ne kakuteekerawo mu mood. Thank you so much Jose. Was your idea yali anokuletamu omuliro? Tukuliriza ne tugamba ne tukubaganya ebirowoozo so nze producer naye kennyini Jose n'akawuliramu n'agamba I think I can do something wonderful, so he was on it really badly. N'abiddamu n'agatereze wano bizanyonyo byonna kumpi abyogedde omusajja ansizemu kaploti bune wadde abo akansiziza mu bigambo akansigidde ddala kiraze nti ya kituufu gwe mukwana abantu gwe bakola ki gwe baninamu. Ekirala that mega online show ngireeta lwakuba nti sinnaba kumaliriza bulungi nayo date weeri date njaba buli awaje ngendo ngikola n'abaani ya ku 16th August so eyijja eyange nganze malisa wange n'ekitundu basaawe mu at least ddala zempira muli nti olwo yali nze mbiwandise bigambo byange naye kuweekirwe lwandeeta ku scene abasinga kwe bantegerera abantu baali bamanye mabegeeyo. Yes, exactly. Melody tuned in live from Sebuku. Yes, Melody. Oli kuki Melody gyebale simanyi oba mu mutima naawe kyekyo kyofuna. Simanyi wa mutima nawe kyekyo kyofuna. Simanyi wa mutima nawe kyekyo kyofuna. Simanyi wa mutima nawe kyekyo kyofuna. Simanyi oba mu mutima naawe kyekyo kyofuna. Oluyimba lwange. Totomanyi gamu ebiri. Bizo kwa mnyimba nyingi nnyo oluyimba lwange oba lw'abantu balala mbirina mu luyimba lwange. Luyimba ki? Ekyo simanyi wa mutima nawe kyekyo kyofuna. Chosen Becky. Luyimba ki? Byabanje. Nenkukubira because I miss you boy. Mbandi kumlemeko ngondi babire muzange no nawo nteze emitego kulakati. Mbandi kumlemeko because I miss you boy. That's my song. Yes. With someone. That's my addicted. Waliwo ekibuuza. Ano mubikunta jendi waliwo Vinka. I love Vinka. Ne bannannyini byo. Wait. Biri muri yabanji binebizimbe byabalodiriza mbagala nnyo. Olwaleero natandise media tour. Ngitandikidde wano lwa nsonga. Oluyimba lwenzize okulaunchinga byatandikira no story yatandikira no melody yalinnya boda nansanga wano mpulira ntumukola. Kakati ngenda kubeera buli wamu nga promotinga oluyimba si luno lokaloka n'endala zembagambye zidize tukoze acoustic ngenda ziwula ne bu clips obuli awa studio kuba kakati mu mbeera eno nze temunsubira nnyo kola video kuba ezo sente teziriwo sina gye nzikola saawa eno so zijja kwa music mbeegayidde muwulirize abakola zi challenges akabi abasobola muziweereze nja ziteekayo nange nja bateekerayo ezange naye nga okusingira ddala esimu nagibateekedde
ku posts zenteekayo ngiteekako so muziweereze abeewulira ng'osobola okizanyawo kizanyewo nze naye njagala balabako naye ng'ennyimba zo gye ziri zijja ennyimba by the way album eri ready weeri lwakuba kati nkyabirowoozaamu mu mbeera eno nkole ntya naye nga weeri eri ready so in the meantime ngenda kubamba waayo ku acoustic sets zaffe ate njala nnyo okwebaza aba musicians be mbadde nkola nabo mu bbanga lino erya covid balungi nnyo banyangwiriza ebintu and they're very talented, they're very easy to work with, they're very professional era nga benyiza okweyongera nabo mu gundi yaffe eno sina benyiza betugenda no mu covid oba wano oba after covid keko ka scientific setup cafe format cafe Michael Owuma, Joseph Sachs, Hakim Chiwanuka ne Vian Wamala. Okay. Yeah. Party esinga okunyumira gy'oba okola tolina kutandikira bimba gyebutandikira ate n'abalala bw'oba oli instrumentalist ng'owulira sax eyo gitegeera osobola ogifuuwa n'oluyimba osobola obikola wekano naye n'ogifuuwa ya party ekunyumira gy'oba okola n'abamanyi ebivuga ne gita gikube nakiga. Merci de m'avoir invité ici. Et puis à bientôt, à très bientôt. Inviting ano olwaleero era tujja kulabagana very soon.